Amachaga leero tuyiseemu ko ka gym sigenda kaita ka gym ne ka fitness training kitegeeza wenna woosinzidde olina obbalumba nga oli fit eŋŋumi okuyisaamu olugaayo n'ebisigadde kirina okuba fit omukulu wuuli eri asooka awuubire ku bantu sebo buuza ku bantu woyo amaanyi mangi energy bino mubikola mutya just mwana kuba mu budde nojja n'olikolakolamu so gemaanyi kiryo kiri kitya kubeera fit tewali eri kirala aya basi so embeera yeeyo otutunuulira state katulaba omukulu ono abamulaba empale zeezo ze bakoleramu naye nga state nga bamugiraba ekyali bize but above all nga sineyongerayo Julius njagala tutunuulire 2021 Promax ali atya soko mbuli ku Promax yatambulira ddala tetunaamufunamu buzibu Promax ono engeri gy'atambulamu n'engeri gye bitambulamu amaanyi gageeyongedde Promax kuba twalabye obutambi bitambula ku mitimbagano bituufu yemmwe nga musanze abalala basiyemu sibimanyiiko eyo muganda wange sibimanyiiko eyo siye tobimanyiyo Julius sibimanyiiko eyo taata njagala kujjako kabuto kana bantu banvuma akabuto anti era olina kujja ne tulikola akabuto ntwala bbanga ki okujjako akabuto kano mwezi gumu ku myezi ebiri kaba kagenze nina kumaintaininga nti akabuto kaleme okudda kera kudduka amanya oyogerako ne Badman Nico ebintu bino bya fitness training n'okutraining abantu bbanga ki byolimazeemu ndoliddemu ddala ndi mu myaka 10 tekipinze ng'oli fiti togejja tokoga sikejja sikogga omubiri gusiga nawe kimanya abafango ntuli bakambwe biso bisala akyefumitako yakolaki gwe kifumita atatya kufa baje mpola tuli bakambwe kale so omuzadde nkwanjulira amasomero ageegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. abantu nkufuna otawanika tekunemeseza ate ndaba kuntuusiza wangi kuntuusiza wangi nti okuba omukambwe tekimala byonna abasinga abayita abeefuula abakambwe si bakambwe lupinzi yinza okuba ndi mukambwe n'okusinga abo abakiraga mu kamera naye nga just nti nakkakkana kati omuntu okukuza enviiri nga zino abalasita abasinga tuba tukkakkanye kuba ebiseera ebisinga abantu abatalina nviiri babasiba nnyo kati nze nsooka nempa ekitiibwa kyange eky'obulaasi mala abalaasi tuli bantu bakakkamu nenzikakkana naye nga tekitegeeza musikolangako ku bibi nali nkozeeko ebyo ebisinga abaabo bolaba biraga mu kamera ne just kwekkakkanya kinobeera omulaasi nobeera mwetowaze eri omuntu nti obulaasi nabwo ddiini jjukira abalaasi tebayiwa musaayi naye ate wonzijako ennyo lwakuba kati abasinga bandaba mu kamera n'obugonvu bwange oba n'okuba nti ndi mutono yinza okulowooza ndi fala siri fala era ogendako ewaffe mu kitoolo n'obuuzako mu kitoolo nsambya n'obuuza abataka baawo basobola okukubuulira isitole wange n'abandabako nga ndi muto basobola okukubuulira isitole wange oyo yali mubaaya yali kibanda yennyini nanoonyezebwako sitesheni z'egondi zonna ezetolwempala buli kaseera kabalagala katwe naye otuuka n'okkakkana n'olaba nga tolina gye kigenda bagendako kuba amasasi ofe kitegeera babeerako bakateera abasinga naye obivaamu n'olaba nti kati nzize mu kino n'okkakkana kwekkakkanya kati nze nalaba nga kirina okunzikakkanya bwali kuba bulaasi nti bwe bakusalako enviiri baba bakutyobodde kati olina okukuuma emirembe okuba nga osigale n'ekitiibwa ky'ekyobulaasi So nga tudduka 2024 Chosen K CK endongo eri etya era ki ekipya ekijja okuva gy'oli?
nina ennyimba ze ngenda okuta naye sigenda kuzita ku gundi ku pressure kubanga we nkugambye nti nze siri nnyo ku muliro nina music omulungi lupi nga wemba mutadde akuba hit naye siri ku pressure kati wemba nga ntanga ne mukama wange atakitegeeza mba competition so wemba nga wendi ndi contented kuba wendi si wabi ekifo kyendimu si kibi ne wendi si wabi nti nsobola okutera ku pesi yange okitegeera wenjagalidde so si mu competition kati nina okwasaganya nina abokwasaganya kampu yo kukwasaganya kampu ate nange wenabeera nnyo ku music wange ekitegeeza kampu mbangi soliridde kati nina okusigala nga ndi mu music naye ate si nnyo kuba nina kampu y'okukwasaganya nga nze nina obuvunaanyizibwa nina omuyimbi asinga okuba owakabi gwe nina okukwasaganya abayimbi bonna balimu nina bakwasaganya ne ba people betubeera nabo so obako obusembere bannayuganda endongo bagijjawa abaagala okubukinga omuyimbi alien bayita ku kikuba abamu bagamba enamba ya alien yavaako abamu bagamba teyitamu so abamu bookinga bayita abaagala omufuna for interviews ne shows bamufuna batya abaagala okumubukingira bakuba ku namba yange esimu ebeerako ku social media handles zonna eza alien kweri n'ezange kweri omuyimbi si kirungi kwekwatira simu bantu batawaanya ababuuza oba simu yogizizaako ng'omuyimbi osobola obuteebaka n'abantu bakujjeemize osobola ovuma abantu bakuba nga akubuuzaako obubuuza olina akubira nga akugambye ebyekisibuka nti kiba kirungi omuyimbi najjako essimu naafuna bimukwasaganyiriza kyova olabeera obuvunaanyizibwa yabumpa nga wenkugambye nti nekkakkanya newoyogera kyoba n'onvuma nsobola nze okuddamu bulungi nti omuyimbi talina kukwata ssimu yagijjako nakigendererwa nga bamutawaanya ate omumanyi musajja mukambwemu kati bayita ku mikutu gyange okyozenike owandika mubuwandiisi kyozenike mba basobola okuba banfuna kale tukweyanziza atukobera ku mukutu subscribe yakona kade exclusive interview eno ku Kawungezi Express start 5 to 7 tujja kuwanga edakika nga 2-3 ozifunemu nenga ku mitimbagano ku YouTube ate final kufunira la party esingo bunene then ku search of course ku TikTok account na tuteka yoka party dakika 2-3 no tunuli ache kitambula nenga chosenike gutubade na kuva mpangon camp joinzo ita Fangon Forest Pro Max top 10 Pro Max 2 mwena webatu batambulire ngombo anenga basinga kwagala sente mu kinacho yagala okujja bagamba epesa obo omunyo guino kubaawo Larger Pony Soft bali ne team wano musaya tumusanza akola bakocha bali wali neera adamu kola muso yena mwesimbamu esimba mu kampa yagala okulumba kampu engumye baawo oba okasiko mukono kubaawo kitegeeza olina okujjanga weesibye nya sibiri ngenjogera yedda we yali kati njogera ya bintu bipya ogudabodi okola mu kadabo nobango oli munya so now since the Bampita Rupi nanyi kabino nanyi industry amanye yagwaleta abapya leta abalidako misamba leta 2 mwena King of Nice CRP promotion countdown jeno gonna gange so Larger Pony of Old Skirt okolya video ne audio ne promotion ebyenjawulo batuita Media Films osanga wa Freedom City musajja shooting ekifaananyi kitambula bwe kiti buluwola ekifaananyi ekyo ne kitambula mita Old Skirt Media Films ne fata ba RP Music Promotion tukwata endongo tuki promoting ku TV ne radio ne wonna okwetolera gwanga yona so now since the nkwaniza thank you keep it locked subscribing tukone kale tuongere kubanga tukivuga thank you omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendero gwa nursery primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu district y'e Lwengo ku lw'Embalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina
ne A-level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa basaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575.